Alright, kakati bamikwano eno party tuko apps lock. Abantu bangi mwavuddeyo ne munsaba ne muŋŋamba magi tugoberedde process ya video eri naye abamu wetuuke wali ekigambo security ate tetulaba wali kigambo apps lock. Bwe njogerako apps lock kwe kubanga osobola okusiba apps eziri mu ssimu yo ng'omuntu ne w'omulekera essimu yo okumala omwezi mulamba waba talina pini yo tasobola kugula WhatsApp yo, tasobola kugula TikTok, tasobola kugenda mu Facebook yo, buli app yonna gy'obeera wasiba okuleka ng'omuwadde pini oba password yo. Omulekera essimu waba agenze ku Google oba ku YouTube nga YouTube obadde tewagisiba ebyo asobola okubikozesa. Ne buli app gye wasiba tasobola kugibikula kubanga agiyingiramu okulaba biki by'okolera ku ssimu bani b'oyogera nabo aba tasobola. Olw'okusaba kw'abangi nsazeewo nkole vidiyo eno naye njongera okujjukiza nti eno vidiyo gye nkoze olwaleero buli kika kya ssimu oba oyina iPhone oba oyina Tecno oba oyina Samsung oba oyina Itel eno vidiyo egenda kukolera. Kyenkusaba kimu nti beerako mpaka vidiyo gyeggwera ogenda kubanga omaze okubanga oyiga bulungi nnyo ekyokukola. Alright, ngenda kusaba nga tweyongera vidiyo eno gimpeereko ka like, ate era naawe atanaba kubanga osubscribinga mukwano beera ate nga munnange osubscribinga. Subscribinga kaawo obe nga otwegatako bulungi nnyo nnyini ddala. Kale tutandise. Ogenda kujja mu ssimu yo olaba ewali ekigambo kino, ekigambo Play Store, okirabye bulungi kikwatemu. Bw'omala okukikwatamu egenda kuleeta awantu weewati. Awantu weewati ogenda kubanga osaakinga ondownloadingirewo. Tugenda kusaakinga app. Jangu wano osaakinge app gye bayita tugenda kusaakinga app gye bayita apps lock. Alright, teekamu ekigambo, wandikamu ekigambo app lock. Okiraba ekigambo kino? Ekigambo ekyo app lock kikwatemu. Kati bw'omala okukikwatamu egenda kukuleetera zi apps lock. App zonna z'okozesa okuba nga osiba apps zo. Kati ffe tugenda kulawuloodingawo app eno. App eno giraba eno? Ndowooza app eno giraba. Kati tugenda kugidawunloodinga gikwatemu. Jangu wano wali ekigambo install. Kiraba ekigambo kino? Kikwatemu. Katugirinde emale okuba nga edawunloadingibwa. Egenda kutwala akaseera katono. Bwe tunaagenda okumaliriza abasinga lwaki vidiyo eri eyasoose yaganye nti amasimu ga njawulo. Ojja kusanga abamu nga settings eziri mu Tecno si ze ziri mu Samsung. Kati nsazeewo nkole eno ng'egenda kuba nga ebagatta mwenna. Kati app yaffe yiino emaze okuba nga edawunloadinga. Kakati omaze okudawunloadinga app yaffe ndowooza ogiraba yiineze wano mu apps zo. Kati gikwatemu. Tugenda kuba nga tugiggulawo. Gikwatemu. Bw'omala ogikwatamu egenda kuleeta awantu weewati. Kati wano ogenda kuteekamu ennamba 6 z'oyagala okukozesanga pini koodi yo oba paasiwaadi yo. Kati katugambe nti kati wano tugenda kukozesa pini koodi yaffe, anti tugenda kuteekamu pini koodi yaffe nga eri 1 2 3 4 5 6. Kati bw'omala ogiteekamu bw'otyo olaba wansi ekigambo kino create. Making sure nti teweerabira digiti z'otaddemu oba ennamba z'otaddemu. Osobola n'okuziwandiikako wabbali. Kwata mu kigambo kino create. Kati ndowooza olaba egenda kuleeta awantu weewati. Verify, olaba ekigambo kino. Verify your 6 digit pin. Oddemu oteekemu ziri ennamba z'osoose okuteekamu. Ndowooza ozijjukira ze tutaddemu. Osobola okuteekamu pini yonna eyiyo ekwanguyira. Kaakati katuddemu tugiteekemu wano eno. Ebadde 1 2 3 4 5
6. Kati womala okuddamu n'ogiteekamu ekuleetera wano akagambo save. Alright. Kati womala okwona akagambo save ekuleeta awantu we wati. Ndowooza olaba awantu we wati weekuleese. Kwata mu kigambo kino. Understood? Bw'omala okikwatamu egenda kuleeta awantu we wati. Kwata mu kigambo let's do it. Okay. Kati bw'otuuka awantu we wati, olaba ekigambo kino kali ka app ke tuva downloadinga. Ka app lock ogenda kakwatamu. Womala okakwatamu ejja kuleeta awantu we wati. Ogenda kujja wano eno kati wano kali off okateeke on. Okay. Omaze okateeka on, then ogenda kukomawo wano eno. Ejja kuleetera awantu we wati. Teekamu wano eno olaba ekigambo kiri eno permit and continue. Kikwatemu. Then ejja kuleetera obugambo buno obulaba deny and allow. Kwata mu kigambo allow. Then oddemu okwate era wano eno. Then era still ejja kukomawo wano eno era oddemu okwatewo. Oddemu era wano eno ogiteeke on. Ndowooza kati ogiraba batugamba nti app lock is ready. Okay. Tukwata mu kigambo wano okay. Kaakati egenda kuleeta awantu we wati. Olabawo? Wano kye twetaagawo kye kiruwa. Njagala otunne waggulu wano. Olaba waggulu wano? Tuyinawo ekigambo unlocked, zino teziba nsibe. Then locked, zibeera nsibe. Apps zonna z'oyina mu ssimu kasita okwata wano mu kigambo kino locked. Buli app gy'oyina mu ssimu egenda kubeera locked. Egenda kugendako pin eri gye waseetinze eya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kati gwe wootuuka wano eno kwata bukwasi mu kino ekigambo locked. Ndowooza kati ogiraba wano kati esibye app zonna z'oyina mu ssimu. Wano ebeera emaze okuzisiba. Kati okutegeera ddala nti gundi eno ekoze katuddeyo mu apps zaffe obe ng'ate olaba. Kaakati komawo eno mu apps zo okonfaminga eddala kituufu bye tuva okusetinga bikoze oba nedda. Tugenda kubaako wano apps ze tubikkula tulabe oba pini eri egenzeemu tukakase nti ka app kano kakola. Kaakati jangu wano eno katusookere wano mu YouTube tugambe nti YouTube yaffe katugibikkule. Ndowooza ogiraba eba ng'ebikkula bweti n'emala n'erookinga. Kati ogenda kuteekamu wano pini yo eri gye waseetinze. Twataddemu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kati olwo n'eryoka yeggula. Alright, kati katufuneyo ne app endala era gye tugenda okuba nga tubikkula. Katubikule ku TikTok eno tulabe. Betubikkula TikTok. Ndowooza ogiraba nti tosobola kubikkula TikTok eno nga tobaze kuteekamu pini. So kaakati omuntu yenna yeepanka okuba nga agenda kuyingira mu ssimu y'omukwano bw'oba tomuwadde pini essimu ne wonoogimulekera omwaka mulamba okuleka. Wabula kye sibagambye nti singa omuntu omulekera essimu yo oba nkyogere omuntu bw'anaakwata ku ssimu yo ng'alina by'ayagala okulaba mutakikole. Anyway, kale nawe kennyini ng'omuntu oba nga weerabidde pini gy'otaddemu ka app kano oba ogenda kadiriitinga. Singa okadiriitinga mu ssimu yo kitegeeza buli app yonna egenda kuvaamu looko. Kati mbadde njagala tubeeko app endala katugende wano wabeera amasimu gaffe. Tulabe wo wali watya. Wasibwa oba nedda. Ndowooza nawe olaba nti era nawe wasaba pini. Olina kusooka kuteekamu pini yo eri. Bannange abalina omutwe nga weerabira pini zino woba ozitaddemu ofunako woozinoti nga ndowooza olaba n'eryoka olwo ekola ki? N'eryoka ebeera nga ate munnange eggulawo. So n'olw'ensonga eyo nsuubira nti abantu bange mutegedde bulungi nnyo. Downloadinga ka app kano kateeke mu ssimu yo, goberera process step by step obe nga olookinga app zonna eziri mu ssimu yo. Tukimanyi bulungi nti essimu omuntu ng'akwette ku ssimu yo
asobola okumanya buli muze gw'okola, asobola okumanya pulaani zo zonna. Omuntu ng'akutte ku ssimu yo asobola okumanya puroguraamu zo zonna n'ebiki by'oli mu kukola, kubanga okwata ku ssimu n'ogamba gundi ndi mu kuzimba, kaakati mbadde njagala ggulayo kino, kaakati ate mbadde nkola kino. Buli kimu asobola okukimanya. So kati apu zo ziteekemu looko, in that omuntu ne w'onoomulekera essimu yo olunaku lulamba, he or she will not manage to open your apps, okuziyingiramu n'abanga alaba by'okolera ku ssimu. Alright, mbadde balabi balungi, Mukama bankumire nnyo atakumira mpeera. Amanya nsigala nga nze Maggie ago tegakyuka. Mpozi teweerabira gwena alina ekibuuzo abeera ng'okinteekerayo kaawo mu comment section, nja kubanga nkuddamu nga mmaze okufuna solution yaakyo, nja kubanga nkuddamu. Mukama bankumire nnyo atakumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Bye bye.